Antya simanyi ne okitegeera ne mukubiranga essimu buli kanaku ekyagambisa mbu namukubiranga n'enkola ki ne mugamba osobola ofuna content omulungi content eyo gw'osobola okukola atali ebyo. Alright, amawulire si malungi agavaako saidi ya chicken taata we asazeewo omutwala mu mboga z'amateeka ambekuletedde mu maaso ate ye Kasuku ne bane si birungi ate olowooza tebagudde ddalu omu ku bo nkugambye olutalo lw'amaanyi ssente biliyoni 5 kizibakola zigenda bamaliriza nga tebanaba nazikwata mu ngalo naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno soko gimpereka like bw'omaze subscribe nga wegatte ku mukutu gwe guno olunaku olwaliro nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa Nambeemu avuddeyo n'agamba nedda tagenda kukkiriza chicken okumutyoboola ng'omuzadde kubanga ayina abaana balala tebato ate bali ku social media kati chicken mu byakola byonna ku social media abimulabisa biragira ddala nti no siwa buvunaanyizibwa ate mu nkola y'amateeka chicken aba alina okubeera nga akwatibwa wano wenyini wenyagala nkubuuze gwe oli ku saidi ya Nambeemu oba saidi ya chicken nga tetunagendayo soko olize Nambeemu mu maaso chicken naye amukuletedde yasooka n'aleeta abakazi mbu simanyi n'ennyambula simanyi ne mukola ntya simanyi okitegeera ne mukubiranga essimu buli kanaku ekyagambisa mbu namukubiranga n'enkola ki ne mugamba osobola ofuna content omulungi content eyo gw'osobola okukola atali ebyo n'ennyambula n'enkola ki ekyera buli kanaku namuyombesanga ne mugamba content okola mubi kati olwokuba nali mbusaba kombi olwokuba nali mugamba content okola nenfuka omukyamu okiwulira kati ng'olimu amala otekayo content bo bwato takyankwata bwe mukola ki bwe mukubira okiwulira kakati kijjamu bamubuuza naye taata bo bino abiraba amugamba nti nze taata wange bino yaŋŋamba n'okugamba nti bikole amanyi n'okunkubira n'aŋŋamba nti akenka tekyakunamye bulungi kwe kumudduka n'omuli akawaanyi yakola pulogulaamu abagijjukira mugijjukira nti taata wange ankubira n'okunkubira n'aŋŋamba kino nabwe tekyakunamye bulungi tegeeta bwoti okitegeera bwe yamala okubyogera ne mugamba olaba chicken nti todanga mukunjogerako obulamu bwo bwonna mu kintu kyo vuga kintu kye kikutuusa oba kikugwira oba kiyitawo naye content gwokola mu bimukole ki muleke era bwe yakyusa content omuntu yali asinga okunyigira chicken eyo yali amini ku content gwe yakola nga abantu bamulira abaana wenkisangaira kitomera bwe yakyusa content amini nangamba omwana natereezezaamu tumuyambe tutya pano ogwo omukolo yateekamu amini miliyoni 10 n'ezo sakozi so kati lwanyinza olaba n'ebintu bino newenkalambira omanyi waliwo omuntu okusaba ekintu n'okyesabira ng'ojja kufunamu obuzibu omanya nze buli ekigwawo wano kati kambabuulire bakubira simu ne kumakya bakedde kunkubira gamba Nambeemu lwaki agenda kugundiyo oyo omwana bakedde kunkubira n'omwami soomukubira wano buli ekigwa ku Nambeemu nga bakuba kakati chicken ono bw'abanga wano akyali wano bankubira amasimu kwekyo ekintu kya Nambeemu olumu neŋŋaana n'omugaana nga wekankireke ng'abantu banyiivu bagamba kwegamba ng'ebintu biwanvu nnyo bikoze eki kakati essaawa eno chicken abamukozesa be bamanyi bwe bamukozesa ebbanga lyonna ne bamukwatirira ne babeera nayo be bamanyi n'ekyama kyabwe ani amuzaala omutuufu ani atakola ki n'essaawa eno bw'abanga asaba ebintu ajja kwesabira erumu ebirimu obuwuka naye abisabe babimuwenze kyenteesa asobole okutandika ensi ye endala nze nagendako mu kuziika Nambeemu nagamba maama wa chicken twali tukola nagamba maama wa chicken kamala okubuulira nze nagendako ne mwami Mawoyo ku poliisi mu 221 nga alina n'erinnya mu 221 emeka nga batuze omuntu nga bamusudde kati ombuuza lwaki agamba nti simu appreciatinga muki
mu bantu. Njagala owulize bulungi Sakozi. Alright, chimanyi kati side ya chicken oba side ya namba emu taata wa chicken mumazidde okubeera nga mugifuna. Kati njagala tuwulirize ne side ya chicken kugamba olutalo lw'amaanyi nnyo. Nyongera okujjukiza Haji Haruna wali nnyo okulombeddwa gwenangulu yeyo n'ebizibu namba eri abasembeyo 20 wamu ne 52 ku mukono gwo gwa right. Osobola okubeera nga omunboxing oba n'omukubitako onabeera nga akuyamba n'ebizibu byo. Njagala osooka owulirize jjajja wa chicken obadde okimanyi namba emu ettaka ly'omukyalo yali malawo video yino soko gyerabireko. Nyongera okujjukiza tana subscribing wegete ku mukutu kafe no soko lize Haji tumetuyongere n'ebya chicken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Nambemu obutandabirira nga ndi muto yali talina ssente oba yali talina ssente? Yali talina, yali mwana muto, yali talina. Nkufuna olubuto nkola ki? Yali mwana muto ng'ali waka awo. Yali talina. Mpozi mu kutuuka okusoma, awo mu kusoma awo osanga yali mu kibuga. Naye nga neera ne byabeeranga mu kibuga nawulyanga nti era talina. Yabeeranga mu Baganda era Abaganda be bamutwala. Kugamba akuze talina kyalina mu nsi. Ate talina. Kubanga nze ndaba ne bajja batunda ku poloti asobola okugenda okufuna kyakola. Linda ettaka terigenda kuggwawo. Namba emu ye musika. Si yasikira taata we Kyobe. Kyogamba bw'ajja n'asooka n'asala ku poloti agende yafune kyakola. Yasereko naye kati tebakyamukiriza. Tebakyamukiriza tunda? Yasalako kati bwe yatunda n'abagenda n'akola kyakola. Allah subhanahu wa ta'ala tukingirize kuba kakati tuli mu ekikambeka kati jjajja wange omulungi tuli ku kyalo Bumpenje kwenzaaliddwa era kwenziikibwa. Kituufu kiri nti njagala ddiini empulira ekintu kikyammanja. Naye kati muweemu obudde oba mwaka oba ebiri kiseera kirituuka omuddemu omugambe ddala taata wagaana tugende ku musaayi ng'omuwaddemu obudde obusungu nga bukendedde ng'olaba ali ku lulwe naye ali ku lule. Naye ngenda kukola ntya? Aha. Alright, ebyo nga tubitedde ku mabbali ebya chicken ne taata we omukulu amanyikiddwa nga Kazora avuddeyo n'atabukira Kasuku and his group Frank Ntambi wamu n'abalala avuddeyo n'abategeeza n'abagamba nti n'akasente ka gavumenti aka President Museveni billion 5 ebyaddala temujja kalya mu bulungi wakiri tugenda kufa oba tugenda bifiirwa ffenna. Bino besi byakwogerera njagala okumanya mu comment section gwe ng'omulabi w'Obwanda Boy UG ebyaddala okiwagira ekyokubeera nga bagaba ssente z'omubi w'omusolo weebatyo ng'amadagala mu ddwaliro tewali. Yes ono bino byose byakwogerera soko byewulabireko tumale tweyongere. Okay, my son Kasuku, yesterday my sons in the industry, my DJs and what were calling me, hey Mzee Kazora, Uncle JK, or trending, I'm like, what's going on? Kasuku bakozeko live ni money. Man, I don't think you people understood me. Obandete blackboard and then I write mpandike then munchenge. I said, I am happy that the gossip content producers, because your gossip, have received the money. I am so happy. Let them get even 200 billion. And my video was specific to Natasha. And I said,
Okay, fantastic. You've given them. A small mistake can turn into a legacy for Natasha. I spoke for people that do real content. Let them also have some funding. If you've given the gossip guys, it's okay, we are happy. No one is saying they shouldn't. Have even 200 billion. I'm okay, have it. But the real content people should also have. Even the person with the video, that a better video of your talk with Jaja with drones and what, cows and what, it was done by Lukman. Not any of your riffraffs. You understand? That was where I was going. Now, they tell me, Ntanda mbuyamvu mi. Hati mweni we ntanda maranga we. I met you 2 years ago in a gym. You had abused Navio. Okachwa Navio usha. Okajuma Navio. And in the gym I told you, Ntanda, you can't do that. You see, you abuse people because nebatia abamudei ujumuntu mchobusha. I think you enough you. You're not even fit to be his shoe cleaner. Iwe Ntanda. Okanjuma bwasha kibu wanjuma wanchwabusha. Ogarechere wanjuma Ntanda. Nyotinde Navio ndo mujurwa manjeri. Inja kufutere bukonde maranga we. Mwene bukokusha. Turanywire mate weno rinko umwire wayo kwa shako. Ntanda, you have no favor and anointing in this industry. In the industry that NJK have put a stone to. Gwe. You're fit to work in Rufra. Nano mochare. Mwene weka Ntanda nubu Ntanda bwa wino njuma oto hiwiki. Yukasirwi wa maranga we. Nja kufutere bukonde. Kandi wetinga kufutera face. Nja kufutere bukonde byenda. Numanyi otiwe mazui. Iwe, tende Navio. Numujuma abantu because they fear baba hana sente mureka bagambaho atari nyawe. Iwe